This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso ensala eddiddwamu. Honest Asset Developers kampuni egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Ale ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyenkuno arabura babaddi abakyala wale somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugogo wa Musa wayitista premium detergent. waliwo balangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. So, hi guys, good morning, good evening, good afternoon. Good morning, good evening, good afternoon. Bolaba ngamba good morning, kitegeeze ne Kampala it is good morning. Good morning. What we are shooting in a video. Yes. I hope you guys are doing well. Thank you for the love. Wonderful. I'm so happy. Nenga abantu beyongedde okwagala Kasuku. Buli lucha abantu. Wajira bajoyina ku stage. Ewa Kazibwe. Abantu bakuba enduru. Okufa obufi. Oh baba. Anti nali mu vibe. Omayize ka stand switching on. Ebisigadde kati mbijjukira luvannyuma. But it was really nice. It was really nice. Abantu bale kuwagira Kazibwe couple. Njakiddamu nga benjogera buli kiseera. The times are changing. You either change with the times. I know. Oba ogenda kukolima. Abantu mumaze obudde bungi mutuvumirira tuli wansi wa miti. Emboze mukati. Wano. Naye tuli mukola sente. Ensizi ogwalwa kyoyiti wande luli kyanga abantu batunda mbozi. Katutunda mbozi waliwo yangamba go omusajja omukulu olya ku mumwa. Atuwalidde kuki. Nenganda. Utasoma. Teyakitegedde nti kati abantu baliira ddala ku mumwa. Kati ensi nayo evolving. Abantu bali ku podcasts. Abasajja bonna abaali bazannya omupiira ba Rio Ferdinand ba Patrice Evra ba Gary Neville bonna bali ku mumwa.
Pwebalia. So, but yeah, so it's just a simple message. You can embrace the times or you perish. And if you don't, nene baganda baffe abali mu kantu abasobodde okubaako bye bafuna mubeeko bye mukyusakyusa ensi etandise okukula. The truth is ensi kati eva mu bibuga etandise okudda mu byalo. So omuntu bw'oba ofunyemu kasente ku kyalo ewammwe gye wakulira genda oguleyo ettaka zimbako ennyumba kuba tugenda beera wano mu myaka 10 Nalongo. Bino ojja kunsonyiwa mbisoosezza. Mbeera njagala nnyo value addition ku content ono gwe tukola n'abantu. Mu myaka 10 tugenda tuuka nga space eno gye tulanga urban centers ziri so expensive. But then also by virtue of our age, because now in 10 years I'll be 47. I'll be 42. Oshiraba 10 years from today I'll be 47. So kibeera kitegeeza nti interest zange okubeera around, ziba ntini. Why do I have to be in a space nga okujjako nga omuntu obeera toyina ssente okyayiiya. But kati ennaku zino at 45 people are almost in semi-retirement. They are looking at, owning farms, traveling, and, all that stuff. So it gets back to you guys as you make some of this money. I know most of you don't want me to say that, yes, we are making money and all that stuff. But what I'm saying is this. As you make money, make time and invest it. Sure. And invest it wisely. Sagala muntu yenna yenna abeere wakulimbe mbo simato zimba nyumba. Enyumba tejja kuzza magoba. Enyumba tejja kuzza magoba kituufu naye egenda kuwa peace of mind. Egenda kuwa satisfaction. Naddala in your older years, yes. And the thing about today's society is we evolve through times. So kati ffe saawa eno waliwo abantu nga ssente bazikola wano. Ate waliwo abagaggawalira ku TV ne ku radio. So you just gotta use your time properly so that, you see, you invest that money wisely. So that when you get to that time, you just sit around, baana banoge mwanyi, abakungula bakungule, otunde, naye ng'olina wooli kwegamba nga omanyi tewali kintu kisinga kummenya mu bulamu Nalongo. Olaba tulina abasajja baffe bangi nga bo obulamu bwe baabuvaamu bwe baba nga abava mu ssomero. Tulina kyali waffe ye bwe yali yakamala senior 6. Nze we yalina amaduuka g'amasimu n'amugamba tandikira awo n'amuwayo edduuka limu. Maama we n'amuwa ennyumba. Okitegedde katwatuuka nga tuli mu vaaka nga tulina kuyita ku dduuka lya gaayi waffe atuweeyo. Twatuuka nga tuli ku university tusoma ng'omusajja pati azihostingira wuwe n'atulyako obuwala. You're sustaining sente ezo. But yeah, he's still doing well up to today. Kati yatandika n'okusuubula yegendere China, all those things. So there's nothing as painful in life when you meet people ng'oli akoze emyaka 2 naye ng'akunnyonnyola nti Kasuku sisobodde kukola bintu bingi kuba nalina okulabirira baganda bange. Nalina okitegeera because most of the undoings zisobola okubeera natural nga bazeeyi be tebasobola maybe ne bazaala b'embeera n'ekyuka, but there are some instances where you find the wrong decisions were made. Okitegedde. Muzeeyi wo mu kifo ky'okubeera kyabula ngamba abavubuka nti kati ffe wano nga tuli wano mu gino emyaka nga bw'onyumirwa kola. So that your children don't have to go through this thing. Kali akagambo ke twakulirangako nti I come from a humble beginning. Kaakoma dda kati yefe humble beginning. Weebale nnyo. So you have to make sure that you give your children or yourself a good life. It doesn't come easy though, but also let's call it. There's nothing as painful. Me, I've seen it with some of my relatives. Taata tasobola kwogera na mwana we. Buli omu akomplaininga ku mwana we naye tasobola kwogera naye omanyi lwaki ono omwana yabaliisa yabanywesa. You get what I'm saying? Tebakyalina se. Then osanga nga, and I'm not saying nti bano abali mu bintu they are lazy or what. There are people who ng'embeera yagaana n'ebisigadde, but then there are also those people who did it wrong. Oba okitegeera omuzadde akugamba nkubira omwana essimu tayagala gikwata olw'okuba amanyi njagala ampeeyo kino ampeeyo kiri.
So it can happen, but tugezeko chirwanisa. So that omanyi kinyuma nnyo nze mbadde fortunate nti benalinga nkola jjajjange omusajja namulanga betugenda yate yatuwa sweeti yatuwa kitegeera kulya kunywa byonna you know those things kati you get that burden. So you see people working twice as much as even you. Era olusimbiga manyi abantu nti teweesigulira Kasuku oyinza omulanga abikola bereya nojjogiyimiriramu ng'ate ye ali on the house. Of course. Gwe nojjobikula emitwalo 6. Naye ng'ate Kasuku already ali on the house ate talina gwalabirira ali ku famire ye. Naye ng'ate gwe olina maama wo olina taata wo bonna bakyatunuulidde ggwe. So, but that's just a by the way. Yeah. How are you, Pretty Yana? I'm very fine, thank you. How are you? For the first time, okay. In a very long while. Ola byekivulu. This is an ekivulu kirimo mwenda zero. Era nzize ngamba mukwano gwange ngane bannange. Nzuukuse naye atwat cost. Naye ng'omusajja yagamba eti 5 zibe 5. 5 zibe 5 nina gyendaga. Naye ntuuse nga wabulayo eddakiika 2 naye ng'omanyi emmotoka engeri gye ngireese ng'essasi. Ng'ogamba nyiza obutamusanga. Nsanga otuusizza omulala nti ate bwe balina okulinda 1 hour. Okitegeera. Ate kati natandikamu ne system. Benkoga ntumiitinga essaawa 5. Nkwongerayo eddakiika 10. Awo ne nvaawo. Ate be nvaawo siddamu kukwata ssimu yo. Naye leero neekoze obulungi obutagambika. Naye kati ndowooza owulira oyagala kwebaka. But nice. Basi nsobongo wange tebukola ku makya. But I'm very active in the night. Yeah, I'm happy for you. One thing is I always tell people ebintu ebimu byenkwagalako. Omayinza NALONGO sikyagalira ddala bantu beekubagiza. Saagala bantu bakolima. I know. Okitegeera. Ebyo ebintu ebyo byonna olina we wabireka n'osalawo n'ogamba kati kukola. Bino ebigambo byantu byonna bye baali bakwogerera munene simanyi engoye zimazayambayo ki n'ogamba ekijja kikole ki. You embraced nightlife. N'ogamba wano we nokkolera ssente zange n'otandika. Naye kati ekyobunene kati nze nkirinako amaanyi. Tokirinako maanyi. But you know, like we were talking the other time, there are so many people who want to bring you down because of that. And so many times... Yeah, and so many times you embrace it. Because, well, there are words people will say that are definitely going to hurt you. Of course. Whether you want it or not. But now the challenge is in how do you overcome all these hurtful words? You know? It's what I usually tell my friends. How do you overcome? Omuntu azza kugambye Kasuku ogira ogubuto. Notuka n'ogamba kati amaze okkinvuma kyeki naddako. Naye usually munaye Kasuku nze omuntu gwe sitamanyi tannuma. Kati govaayo and just sit here because you're my friend and say something about me, I'll get hurt. Because olina ky'ommanyiiko, olina ky'onkolera. Kati omuntu bw'atyo yannuma. Naye omuntu gwe sitamanyi behind your keyboard oba behind your screen nowekwata video of NALONGO, it does not get to me in any way because you don't know me, you don't know my journey, you don't know who I am. Kati nze abantu benjagala and you know how I love my boys. Yeah. Mikono gyange abalenzi. Kati wovaayo n'onjogerako ekintu ky'obusiru nyinza n'okukaaba. Naye bano abantu bano aba bulijjo there is no one that has power over me. I fell in love with myself. Nze Kasuku neeyagala simanyi nti waliwo omuntu asobola okunjagala nga nze bwe neeyagala. New guy. Yeah, my man loves me, but he cannot love me as much as I love myself. So the whole world now knows you have a man. Yeah, I do. Oh, Pretty Yana, you're in love. Yeah. Oh, are you guys banging already? Are you supposed to bang? Yeah, you are, but no, but you know, you always told me like the next man I get, I want to give it time, you know, those things. Yeah, I give it time. And it's there. Yeah. You feel like it's the ish. But no, but when Uganda musajja tabaako, I feel like it is the ish. You enjoy the moment. It's how you never abasajja batuswaza. Oh, naye akimanyi. Yeah? Yes. So, confirm. Yeah, kobyolya. Wachitukola luli ochitwongedde. Oh, but he looks to be a nice guy. And he's rich. But he's rich. Kongereko. Esente erina okweyimirira mu buli kimu. Sente emweyimiridde. Yes. Yokka yemweyimiridde by the way. Si mutima saagala muzunge. Era naye akimanyi. Baby, you don't know? Babe knows. Kaakati ozze nina tulwera nnya.
kati ogenda kungantu onjagala nti kiki trailer nya chechi abana tumanye kimotoka kibako ebyana byakyo you have 4 kids yes wow that's pretty cool yeah 2 boys 2 girls no 3 boys 1 girl unfortunately only 1 girl yeah you know I lost the other one oh but you're going to love that one munage achakula sajja omwana wange yafuka mulenzi yogere oba kubanga kwakulidde mbalenzi yine ekibulinga kya maama we layira nyabo ne wabbeyi kufa abana bonna abaana babbeyi nze kati kyenkola kiri kimu mba nninamu 5 gembawa kati ezijja mmala nti kale kyekyo kyennina mumumanyi ate yategeera sente alinga nze nnyini nga ntunula eribe nti agira nanga mami they've said at school that we come with this thing on Monday akigamba no ku Sunday ngikyachagala bebakola lwaki bakola ebintu ebyo nange simanyi nze embeera nebasogenera akaze daddy kamwana kakolembero no munne n'akadde emabega ngolo bakimye sente kumakya bagenda ku ssomero bazagalirawo at school they said you give us money for kumakya zira baliwo ebakonkona daddy can I come in nefuula atabawulidde ng'okifani sente nefuulira ddala atabawulidde negwa amasomero gakima sente zaffe buli kanako but I'm happy you're in love yeah does that explain the glow I'm glowing yeah you're glowing neteekamu sente sente zange ati nga bwenzikola kati ez'omusajja sajjamu nazo bannange esente y'omusajja ewooma tebakulima nti ze nsobola okwagalira omusajja obwereere wano wendi mu bunene bwange muno ke kajanja ke nnina esente ekweyimirire ate kakati ze nnina ebizibu byange kati njira ne mugamba mwawo nti abaana balina mu trip nesooka n'ensomaawo esente jjukira ze Bulaaya tatajja kubitegeera nakwokya ekikulu wano akantu katambula nnyo ajja bimanya weefuge bwefuzi weefuge naye ng'omulenzi nzaamuyina a very tall dark chocolate American man omulenzi yansiima oba wetawete nalongo yeah Pritiana omulenzi nzaamuyina nalongo tunamulaba ku show yeah you gonna are you going to sigena mu introduce ajja kubanga alina watu abana ba wano scan neze mulabi bwafaanana abantu nja basongera nti yoyo yawo kasatulano masirajja bere mabege zero wonna ngenda kuba mpitamu negwe nja mukuletera kubuzeeko ampeyo ne ku nkalu yeah a few dollars yeah nina gwe nagwamu ku Friday nampa dollars oba Friday nalinga ba dollars olimba nga ansanyusa nkwokya dollars ate wankolera ki wajja onyumya mbozi nakukubira essimu nenga tusimbula Southeast mboze nkyali eno nkyanaaba but why don't you keep time nengamba mutyaba tusimbule tugende munaga let me tell you one thing it's not about keeping time nenkola ebintu bingi ate muntu omu yabikola kati mwamma mulowooza oba neebase oba naye manja akwasaganya basi nafuna za kameza yeah but you see the thing is betugamba nti saa 12 zibe 12 but I was right in time right no you were not wajja ekivulu kyatandise dda naye mukwano gwange najja nga tumulana agenda ku stage wayita otya mu bantu abo bonna munange najja ne Bushington nga waliwo abantu bangi nengenda nenfuna abasirikale kati n'ekirala n'abasirikale tebalina kye bankolera because we natuuka nga bagamba bannange oyo Nalongo waffe muleke Pritiana ayitewo abantu beeyongera okwagala Nalongo abantu banviira kuba bali beesindika geeti baagala kugibuka buli omu ola tibali beesindika baavaayo n'empitawo kati bano be nali ndeese tebalina kye bangasa nayitawo bulungi nnyo paka ku mmeeza yange nentuuza Bushington nemmala nenzija emabega backstage nenkunkumula amazina nemmala nezeyo nentuula naye ekigambo kunkumula amazina tokikozesezza bubi ne vidiyo nagirabye neggulo Nalongo maiti waite wenyenyaako munezi science na maganda kati okweswaza nakola bukozi we bati naye munda gwe wali owulira omubiri gutambula nedda nali sizina nali nkoonako bukozi katini tu tap ekirala nali bannaye nga nnyumye ennyo olunaku naye nyambadde bus down yange 30 inches ate ngina enjirobye naye ekwate nkitegeera so I had to just omwana omuwala tolina kwefuukuula nnyo ka deodorant kugenda kakugwako saawa eyo
kaino kusigalako kantu yeah ate ino tambula nako mu nsawo owuliranga tukyakawulira ng'okwongerako and that's why ladies move with those bags bannange omusajja kuwunyanga mu ayina emyaka 32 weza nalongo ekyebyasika aba 32 tokiremezaamu nnyo ate sijja nnina gy'olina naye tokiwa nnyo maanyi okuwunya enkwava kugina emyaka omuntu alina obbamu ne kasprekas owuliranga ntitobitegeera ogendako mu bathroom you tap with a little bit of water and then dry tissue then bantu balina okusanga kyoba abakazi tebafukyafuna sente mu basajja ojja mugamba hayi wenna otuuyanye banage wenna olumira n'omugamba mukwano kiki why you in one place kyokka ayagala omuwe 1 million urgently nga ne miliyoni temujjaamu ng'alina kufuna mitwalo egi alinnya picha ddeeka. How is my friend Desire? She's very fine, thank Desire you. mpozi bamuwasa? Abagenda muwasa omwaka guno. Naye ekyo mukiŋŋambidde ebbanga. Kakati mpaka sirowooza nti eribaayo kubanga. Naye ggwe alina omusajja akyasinze obulungi. Abakazi tebakyayagala abasajja balungi. Era wali ku nsobi. Obulungi I don't mean handsome. Anti kyekyo kyengezaako kugamba. Kakati tugenda travellinga naye. Mugenda China? Then tugende e Bali. Naye. Bali. Yeah. Ne Desire. Ate nayo kwangula gwetambula naye. Desire sente zogamba omwami wezi ayina nafuna ofunyi namugulako oba kyaja oba kava ya simu. Business yetasaaga amaji okumwe kitundu wano kwa Senegal agenda kunzita. Nangamba Kasuku omanyi asula kumpi nanga. Nanga Kasuku I can come to your home and pick that money. Desire achimuli bakamba. Mugamba gumuchi piece. Amaji okumwe kitundu agenda kunzita. Neba muguleko bannange accessory hub mamuguleko duka liriwa kuzalina baziz wansi wa kitavaayo nze namumanya yewali sente paka ngatagaggawalanga nsaba ebintu byakyuka yani mama we akyaliyo mama woyo omwana ye mukazi atakyuka mukazi mulungi mama yali hot ngale mama we the mom was hotter than her kati tukole ekyatuleese so Mami Desire, how are you? Yeah. Very beautiful. So we have a show on the 20th of this Saturday. Yes. We have a show. Premium liquor. Yes. All our legends. Basiba opevers awo nawone ekifo kirabika bulungi. Yes. But wako legends toyingira giyiteko buyisi. Awaddako premium liquor. Bangamba ya mukwano gwange oli. Kisha Clouds. Shamira. Yes. Namwana yaludde nebbina. Ne boss wange nga tewani mujolonze sawa zino. Ate mujolonze eki. Kati gwe nate kati kankubuleko. Kati nze gwe Shamira omulabye kati. Shamira nali mu senior 1 ngali mu senior 2. Ekitende. Uliriza ono. Gwe Shamira gwe tomute I think if I'm not mistaken bwekityo nja kubuuza Kasoma oba Alex Luganda ndabanga mukazi alina mutima mulungi ngo she's a nice person era naffe twabeerangawo abakazi abalina sente batono nnyo that have pure souls and I'm not saying it because she's my boss but she's a very good woman. She must be. Ate tagabye sente asula Masaka kati gwanywa bere ya ati yene champagne tebeeta mujja ne mwekiyaringamu $3. Nze namusanga nga mu bivulu edda naye teyeefuulako nti tammanyi era ng'ajja nanga Kasuku oli otya biki in fact yampitako Kasuku ampita Isaac kuba kusomero nali Isaac nambuuzaako nagenda naye akuumye omutindo. She has a nice body. She's a fine person. Family yonna they all have good body. Manyi ye yekka simanyi omuzokuba simanyi muganda we. But muganda wa Ethan Kavuma. You know Ethan? Ethan mumanyi. Yeah, that's the brother. Nzikirizibwa okwogera kyebale jalalo. Nedda mukwana, yes. Okay. Yeah. Ethan naye simuyinaako buzibu. Yes, omutumidde. Mutumideko Ethan. Nakolako naye ku I&M Bank. Yep. So. Egwe yanyingizamu your bank by the way. Nambira boss wange aneti akiwulire bayinza okuba balowooza gwe yanyingiza mu bank. Actually you motivated me to have an account in that bank. Era nagendayo bambita it's a nice bank.
Yeah. Thank you. Ate abawali kwa Acacia bandabirira okufa bannange. Najiguliyo kololo nengina nembagamba Kasuku yaŋŋambye nzije wano nzigulewo account. Yeah. Nekigulawo nenteekayo omusimbi gwange. Ne bampa ne checkbook. Yeah. Then nezija akavuga kati mbeera nkola nnyo nzija ne mbankingira wano ku Acacia. They are very good. Banaye abantu abo balina empisa. Yeah. So thank you for the great job. I&M Bank. Yeah. Okirabye. Bakongere contract. So guys, join I&M Bank. Ate bino byo traveling, tulina I&M Bank Mastercard. Tulina I&M Bank Travel Pass. Tulina Travel Pass. Travel Pass wagifuna? Kati betumala wano. And the next time you want to move, ngenda kutwala direct ewa boss lady. Anti ngenda ku moving. Ate wali Anti ogenda di? Ngenda right after the show. That is when? Monday. Kati ku Friday ngamba nkutwalewo. Omulabe oba ku Thursday. I'm going to take you to her office. Bakuwe Elite Mastercard. Then tukuwe ne anti kati eyo katwina eyo esobola okukola different currencies. Ekuwa eri Master Travel Pass. Solo kuwera nga access VIP lounges or business class lounges. Kubwerere worldwide. Olimba. Kadi mufo kyo tuula wano mu Kati Indonesia nakola. Sure. Gwe olugiragayo bwoti. Nga bagisikaninga. Nga bakuwa pass ng'oyingira VIP lounge. Ne mugenda kutwala sente zange zonna kakati. Yes. Eyo gye bayita I&M Bank Mastercard. Otambulanga mugagga. Snapping. Do you use it in Europe? Mukwano nze wale nayo ko mu Europe nga ntudde okugondi ku bench obo wabweru ku airport. Situlanga ku bench. Zitonda bangambira mu business class. Yongerako I&M kigenda kuka. Kijja kutokota. Kutokota. Era abantu abatali mu I&M Bank bali mbuzibu. Lwakuba bonga abantu tebakimanyi. Tiketi yennyonyo ya datus. Kati nanti ate eyo gundi eyo Mastercard discounts kweziri on selected airlines. Singa wangamba. There are discounts on selected travel insurance, nyini air tickets. They discount for you. Lwakuba nti abantu baffe kati abantu ababikozesa bagundi bonna bali bashira tebakyabonabona nammwe. That's kati babimbe. Bali mu I&M Bank. Kuba balina omusimbi gwange mungi kwa account. Ngenda kutwala ewa boss lady. Gwe nkutwala nga exceptional case. Oh really? Yes. That's really nice. Njagala otandika nnyumirwa traveling nganze. Abantu bana mu business class. Niwala biriwe maga tewegoba na Kasuku. Oyinza okwegoba na Kasuku n'osasula $3,000. Na Kasuku yasasudde $10,000. Kuba ayina World Elite Mastercard okuva mu I&M Bank. Bamusaliddeko. Onfunye bulungi. I need it. Because this year is my year for traveling. Plus this year is when you went to Dubai? Yeah, in January. I didn't like your time in Dubai. You wayambala ebigoye ebinene. Ndani kwagala okuba bikini obeere ku beach wali. Bikini nazambala. Naye wakwas I just didn't post naye nabyambala. Oh. Yeah, ku boat cruise. You and wali mu bikini. Yeah. Whoa. I just didn't post because ebisajja ebiwalabu. I just didn't want people to baby kugamba prettier na. Namusajja gwe nasanga mu Dubai Mall nangamba is such a very beautiful woman. Namusajja muwavu wati nga Mumerika nengane bannange omuntu ate nga yakatandika ka relationship tayagala kafe. Nenga daddy nali mmaze okumufuna. By the way, no muna abasajja banjagala kufa. I just don't give them chances. Sega kati oli Texas. Ne mama byangu byagenda we bityo. Senga oli Texas. Byaganye kuntwala. Mama nyabo. Senga oli Texas. Nego tewali nako ngeri awo ku America nimba. So mukazi yantunuulira ati. Ngamba you're not qualified. Waliwo mukazi yalingawo mu Nigeria. Yoyo yennyini. Bangamba bamugjawo. Ate bamundabula ko nange nagendawo. Namubuuza ne mugamba teyatunula mu mpapula zange. Yateeka wano bwati nantunuulira. Nangamba you're not qualified. Namubuuza what is the problem? Tatunudde mu bipapula byange teyanzira. Yeah, and that's era abantu kyali kibakayanya nti they reject you, they don't give you explanations. Yes. They don't give you the chance to and appeal. And it's that woman, the Nigerian one. But never ngamba bamujjawo. When were you last there? It's been long.
Bagamba bamujjawo ffe baatulabulira ne baga nti temugenda mu layini eriko omukazi oyo naye ng'empewo kyokka naye ye yaliwo mbeera n'akatuuka nga ntuuka ba nti waaliyo akawala akalala akazungu ne kajja bali ne badda eri naye awo ku layini wonna tekuli yafuna yayita alina gwawa waliwo n'abajja musiba bagenda mu honeymoon naga no ennaku erumira ku American Embassy sina ng'egyeza ginnyonnyola mu bantu empewo erina engeri gyefuuwawo ng'oyingira awo neekufuuyira mu layini awo bw'osabe naye toze sala zisinga osaba ziba ku Embassy na mu ddwaliro kubanga osabira passport nze sikyasabira ku Embassy actually nze sabiranga ku Embassy America nenjagala nzija kulimba ze nasaba naye munnange omukazi teyampayo yadde chance yeewozaako yagamba ugambi keep it there yagamba you're not qualified show me your back ako kali not qualified yali ategeeza ki nti situnula kubanga nti isobola okubaako mu America ndoza yakola n'agamba ogenda bulira America anti America abasinga bali size yo kati ogenda sanga banno mudde mu bbaga mulye muleme kulowooza kudda wano kati gwe NALONGO sebo ogenda America oba mutini bagamba epanange she's slim era ati gwe mu America oyambala slim gwosaaga omanyi kyenkwagala ku mukwano gwange kuŋŋumya buli ddakiika oba ku sayidi yange kyova nange ngwa naawe mankipika okipise ekyo badde okireese omusaayi ogendi nyambala slim mu America musajja gwe obwayi wadde olina emboozi gyagala okunyumiza nadde kunyumiza emboozi ati wali tukyayisaawo kivvulo nti abiri tuli ku premium liquor naye abalina ssente you can buy yourself a table at 1 million shillings. Friends of NALONGO ayise mikwano gye todda ku social media nti kati ebiki bye yakoze mikwano gye omanyi baagala okujjoga ati tebyanyumye bannaye gwe oba olya toyagala NALONGO tojja bw'oba oli ku internet kuno ng'oyagala NALONGO that means osobola oba mukwano gwange jangu free of charge free osobola okujjayo eat you drink tunabawo n'abayimbi bangi okufa tulina Samisa Kisamakula tulina Abeka Band yes tulina butyaba owulira Saturday NALONGO we are buying a table. Oh, thank you, my love. Egendako abantu bameka? Mukaaga kujjako Don Julio nze nja kunywa Bel Air. Yeah. We can give you a premium bottle. Shamira ampeyo Bel Air. Yeah, I can give you a champagne bottle. You can give a Bel Air. Yeah. Bel Air. Yeah, do Bel Air blue. I want Bel Air blue a lot. Okay. Kati gwe bompa yemu ne Shamira yemu kati baneri gye muteekako ku mmeeza baginyo. Kale. Nati nabera tebanywa mwenge muti abatanywa mwenge tujaba wa embuzi enkoko we have all those things there. Yeah. Is musajja afajja aliwo kubona tulina abasajja bangi abalina ssente oli kamenya flying back in on Wednesday. I'm supposed to pick money I think on this Wednesday. week. Yes, but I think we are going to go together, not so. Bona wampise NALONGO nze sina buzibu neze ngajagaliza mikwano gyange mpita saagala kusumbuwa nnyo omusajja wange oyo angenda kuyita saagala atuuke angenda kuyita ate omusajja yakusiima baba omusajja yakusiima basi abagagga bange bonna bakwagala mbadde muterekedde luseke nyamunyamu yasobola okuŋŋamba nti Kasuku emmeeza zonna nziguze ate omumanyi nze nenzigalawo nze ekivvulo nkiggalawo abantu ne bayingirira bwereere ne ku luswala awanene tugenda kyusa venue tugenda baada bagamba tugenda mugundi naddala nga tugende ku motive naye motive nagitiddemu motive eyo nakolerawo ekivulu kyali kinzise tewali yali Aruna Samisa ne Saha tewali yadde abantu 13 ate bali obudde bwekyo tewali ttaala ekigambo motive kyali kirabika abantu bagamba netwanoonya motive nga tetukola ki imagine abasajja abasatu ab'amaanyi nali nkiyise the 3 giants naye nabo bajja okuyimba ne banziriza ze nabawadde ne baŋŋaana ne bannange sente tuzaagala nekwata sente zo baitawo abantu batulayimu eno industry tebamanyi bintu byetukoze eno industry okaba wooseka ekivulu kyali kiku sikyali kyantuga Misaki ne Aruna ne bakikuggyako bajja ne batuyambe bapita mpolampola ne kakati byonna tubirabye naye sente zo zizino
Neba ayimbira abantu 13 ate tekyenjagala ku bayimbi embeera era gye basangawo bo batandikira Aruna yakuba binyuma awo ng'abantu 14 bebawanika bebayingidde bebakuba endulu hole sigala ekola ate nakola ku kivula ne batajja banaye motive tubalinako buzibu naye tetujja kujja bannange tugireke olina okuba nga twagala kiteeka wano ekivulo kino kiranga na buli wamu ku TV twagala kiteeka wano olabawo waggulu wali tuteekewo emmeeza 5 VIP tunamba tulaba abayimbi anti kati stage tujja giteekaawo nga tuli wali waggulu kati wano wasigadde kati wali VIP omukulu njagala aguleyo VIP zonna azigula emmeeza 5 buli mmeeza ya milioni 5 ze milioni 25 ezasooka azizingeko awo omusobiri abasajja be bajje naye batajja fe tujja tutuulako wano twagala kukolera wano tetukolerawo watumala wano watumala kuba tuteeka wano tent wano ne twongerezaako wano obutebe stage wali kiba tekiwedde tewali buzibu obuzibu bwokka bwa parking wendabye hani bannange naye tujja zisuula ku ne wali waliwo washing be wali tewaliwo washing be tuzisuula ku kkubo ola tuba tugenda kudigida abantu bazirika basobola ziteeka wano oli n'abavuga n'agenda wali kyekyo but yeah this Friday tuli awo ku Premier League nga abiri Saturday we tugenda obeera nga ekino ye Friday ani ayina ekivulu Jowe tumumanyi wa live wire yayina ekivulu wali ku Gondi omunamawulire ali awo bambi ayina ekivulu bambi bagende bamuwagire ku Papa's Sport. She's also very hardworking. She is. But then me, I like girls that look for money no matter what. Ate ne size yali nganzi ne sente azinonya kufa. Now, the story I wanted to tell you. Mutyaba njagala tutereyo afande Nakalema ng'ayogera nti Nantumbwe yagenda n'ebintu by'omusajja. Yajja ne maama we ne bagenda n'ebintu by'omusajja. Then otereyo ne Nantumbwe ayina ke yakola. Nantumbwe Stella. Yakwata ka video. Ne Stella ebiseera bye yatugamba mu bufumbo tebuggwangawo. Bali ku defensive. Kati yakwata be yali agenda yakwata ka video n'alaga ennyumba y'omusajja ndooza yamanya omusajja gweni naye ayogera nnyo n'akakwata n'abalagaalagamu. So give us those 2 videos tukomewo. John chapter 10 verse 10 egamba the devil came to steal, to kill and destroy, but Jesus ngemalayo umusoro it is the same, but Jesus came that you may have life and have it in abundance. Nti naye Yesu ye yajja n'ava mu ntebe ye waggulu ewa Katonda n'ajja mu nsi muno nti ofune obulamu bweyagaza. Nantumbwe nyabo Miss Uganda ekitiibwa Katonda yakikuwa kati sitaani eri mu kukikubako ng'otwala ebintu ebyomusajja gwe kenyini yakwagala n'omwanjulira bazadde bo ekyobuswavu ekisimbayo ne maama n'akwerekera mujje mutwale ebintu bye. Mbasabira Katonda atalimwa ate Katonda asonyiwa nti ye yajja mufune obulamu bweyagaza. Temujja kweyagalira mu bintu by'omusajja ng'ali eyo akaaba akokoloma ab'enganda ze balumwa simanyi oba mubadde mulina omwana we banedda naye omubufumbo mubaamu bangi. Obufumbo tebuba bw'abantu babiri. Mu bufumbo mubaamu ab'enganda, mubaamu ab'emikwano, mubaamu abaliraanwa, mubaamu ab'ekkubo, mubaamu ababawuliriza ku marediyo. Kati Miss Uganda ensi yonna amanyi egamanyi Nantumbwe. Temujja kweyagalira mu bulamu Katonda bwe yabaagaliza obwaleeta Yesu nti he came that you may have life in abundance. Temujja kuba na bulamu obujjudde obweyagaza nga muyina ebintu by'omusajja. Katonda abayambe mwenenye muzeeyo ebintu by'omusajja mumwenenyeze bw'aliba nga Katonda kyagadde n'okuddayo mu makaago Nantumbwe. Bw'oba toyagala kuddayo waakiri ebintu by'omusajja gwe ne maama mubereke. Maama nkusabira maama wa Nantumbwe nti tokkiriza kibi ekyo okufa nakyo kubanga emyaka gy'olina tejja kweyongera
eri mu kukendeera wansi wano tuva mu nsi muno nga wagenda wamuko lusitula ebintu. I am leaving the house and this is everything that's in it. This is my bags. Bedroom, clean, flat iron there, switching off the light, bathroom, intact. Just a minute. And to this bathroom, intact. To this bedroom, everything is in there. Arrange the clothes. Everything is in the wardrobes. Clothes not touched. Just my stuff out. Shoes are here. Kitchen is here. Intact. Everything behind. Kale, those are video ozirabye. Yeah, nzirabye. So, Nantumbwe bagamba mbu, she left because one of the reasons, like the apartment was small. Kati waliwo adampereza odi yawo nga gamba she had an apartment ino wamunyonyo. But she has her own house. Is it in Luwo? She has a full house. Yeah. Aine nyumba. Bagamba she has 4 kids. Is it true? I don't know about her kids. I don't know. But if she has children, then well and good. But if she has 4 kids, nga balabika bulungi. Abera yakola ki? Ani aganta okuzala kwe kubijja. No, like her body is in shape. She's looking great. Yeah, you know, some people don't have active hormones. Asozala nasigala nga ali in shape. Yes. Then waliwo ffe abawukuuka. At any given chance. Yeah. Yeah. But what do you make of that whole story? Well, I wouldn't sagala kwekubirira nnyo side naye stories zempuliddeko. Naye agamba tosalanga gwakawala nga tunawulira gwakalenzi and vice versa. But in most cases abakyala obuzibu tufunye Kasuku nti men have sold us hot air fantasies. Nti emintu ebisinga omukyala ali mufumbo abalaba kirala namabali wabweru mulaba kirala. So I wouldn't rush to judge Stella because anyway won't you know wava mufumbo, the world has no kind words for you, especially the woman. Bajjaga babadde malaya, bajjaga babadde mubbi was an old baby into akoze bwoti. But what if nga byabadde bibi? Nano teyatwala bintu yalaze video ng'ebintu bibiri. What if nga she was done when a relationship nga awulira nti bannaye kimala naye nga tasobola kuvaayo kujja kugamba nsi ekituufu kyabadde akola ki? But they are a month into the marriage. Hey, kankubulire nno okimanyi nti reality kicks in when you get married. Okimanyi wano embeera mwedeetinga omuntu oba tomumanyi bw'otandika okubeera n'omuntu Kasuku saawa zino tubeera ba mikwano n'onkwana ne tugwa mu love ne tweyagala ne twedeetinga wenzija wengenda. The moment I start living with you in your house, I get to know who you are. The real me. Yes. Oh. Kati waliwo omuntu nga yetasobola kwebeera. Gaga nti ono omusajja sijja kumusobola. Oba ono omukazi sijja kumusobola. So me, I feel like before people judge and before everyone comes out to go to Mawulide and everything, but finding it out first and foremost, why did this girl leave this man after 1 month in marriage? Because nze nsobola okuba nga nze Nalongo omusajja wange mbadde mwagala naye nga alina kye yaŋŋamba nga si kituufu oba nga alina kye yankola nga si ki ne ŋŋamba nti bannange okufa n'obutanyagwa I'm out of here. So I feel like we need to first find obuzibu bwe twafuna Kasuku in this life and I condemn it. Abantu bavaayo nnyo ne bajajinga abantu nga tebalina ne kye bamanyiiko. Oli atandika oteesa. Oli n'ateesa ku bulamu bwa Kasuku from A to Z nga takumanyi. They don't know anything about your background. They don't know what you go through on a daily. Let me tell you, bino ebintu bino byetwambala, these are just garments. Kati n'enseko Kasuku abantu bazambala ennaku zino ng'omuntu taseka genuinely. Nga they are going through hell. They have to show up every day. Yep. I know kujja ku mulimu.
ayina okuseka bw'otaseka tosobola kujja no kabira ku channel tebajja kukulaba ojja kuba ovuuse wa bizibu okitegeera so I feel like first and foremost omwana yalaze video ng'afuluma mu nnyumba n'agenda mu bathroom n'abalaga we buliri n'abalaga ng'afuluma nga everything is there. Why is it that now the story efuluma egamba nti ebintu yakola ki yabitva so gotolaba nti waliwo manipulation especially from a lady like Afande Nakalema. I've just seen the video right now ngojuwaddeyo and also like ebintu ebimuuze ndowooza ebintu ng'omutoga nti yabbye ebintu mu nnyumba tebirina kujja mu mawulire naye baba abibbye anti kati waba abibbye kiba kituufu kati awo mujje mumuloope abeera criminal oba mujje mubyogereko with evidence with you know but ye waba alaga nti alina video nti yafuluma nga bikimujja ekiri nga ate namamugamba nti yabitwala. Does it make sense? Doesn't. Njagala nnyo full story ebere nga omwana Kasuku twegeza okwogera amazima in every situation. Omuntu yalina okuleka kiruma kiba kibi but at least let's stand our ground and be truthful. Buli kimu kye tuba tukola. Omukazi waba yagenze muleka akole ki? Item. Naye fabrication webanga weeri. I'm not saying it is fabricated but if it is fabricated ze mbadde nsaba ebintu ebyo abasajja babikomye. Because in most cases abasajja babikola nnyo. We are seeing men that are going back to women's homes okujjayo dawari gye babawa. Na nze nabawa tanka tobalabangako mbalaba naye ng'omukazi ayinza okuba yayingira mweyo family nga basezi oba nga ina ekitambo ekiro omukazi n'agamba neze sijja kusobola n'aviira omusajja but because for you want to come omukolo gwo gwa trendinze ku TikTok omukazi yagenze you want to come back and show people that omukazi mubi nnyo obagenda omukazi malaya namukwatidde mu bwenzi ngeze kukima tanka gye nakola ki oshageera abakazi by the way Kasuku they are going through a lot of things jeri abakazi ababi genuinely nga abadde ayina empisembi n'okugenda yagenza bye obanga yagenza asaze ekigambo ku musajja oba yamufiriza omulimu babikola but there are also women who are genuinely suffering out of abasajja fantasies gye baba selling gye baba gambye but bamutunze ekintu ngosobera onoga nti okutuuka ku NALONGO oyo ayina abaana mana kakati ngenda tandika nga mwagalira abaana sooke mumalire emyaka gyegi 5 nga siina gye mulaza kati NALONGO watukira nako emyaka gingenze nkunkumuse sikyali famous nga bwe nali boyagala okunsuulirirawo. That is why most of the women that we have seen ababadde mu limelight they are broken wootula nabo nga takyali mu limelight akunnyonnyola abasajja kibamukoze. Oshagena nze n'omukyala eyankubire si mukyala w'amaanyi nja mugamba nga tuvudde ku mpewo nanga mazina ali mukyala w'amaanyi nnyo. She was a socialite nga muyimbi nga she has money n'agenda n'ogwa mu laavu n'omusajja amunnyonnyodde kaka n'amuzaddemu okitegedde but right now tasaana kuvaayo n'ayogera ku mawulire alabika bubi she's you know kale talabika bubi nnyo but she doesn't have that self-esteem eri gye yali ayina. The man broke her. Ate abasajja kibasooka breaking ku mukazi ali strong is your esteem. Olaba bino bizirano nenjogera nemboggoka ne bikyasooka okukwata ekyo n'akugjamu obwakabi bwe guba olowooza nti oli wakabi. So nga tetunaba kubeera judgmental with everything that is happening. Bo mu bufumbo bwabe bafumbirwa aba fera tetwaliyo twalaba proposal twalaba mikolo genda mu maaso tubajjeko judgment whoever is in their situation oshageera and Kasuku nze bannange singa kyali kisoboka abantu bandibadde basolvinganga ebintu byabwe ne basooka ne babimaliriza before coming to the internet. Onajja kulekaana bibye n'oli aleekaane bibye n'oli aleekaane bibye and then the truth ebuliraawo oshageera. But me I genuinely think she did not steal. After watching her video of when she was leaving and listening abagamba nti yakwata video n'amala ate n'akomawo n'akinnaala ekima ebintu n'ekyo kyandibadde kyaba mafia nnyo but men sell us fantasies. Ekyo njagala nkyo obeere ng'okimanyi Isaac nti tuyingira tumanyi birala tusangayo ki birala
kati yasanga nyumba nga nfunda kubanga nze bannaye nze nege ginalabemu apartment gye yakutte bwabadde waawo ekyokutwala mwabaddemu paasi y'amazzi mu kasonda nga waliwo dduumu ne kano akantu ak'ensiri ne extension ekitanda nga kyabadde kitini badde bakijjaako Kasuku ebintu bingi ebiriko question mark kagowombuza nange wenjagala nkubuuze nti nze bwe nalaba video gye yakutte kuba yakomyewo naddayo mu bathroom yaddayo na yeerabidde akapale ke n'akajjayo mu video kalaba kapapo naddoka kati yakwatidde eno baati nga bw'akajjayo bamenooza n'akateeka mu kasawo baaba era jasangayo mutagamba ayina empisa embi nnyo ate osanga omulala akugamba omusajja oyo ayina empisa embi ate oli agamba omusajja oyo ayina empisa ennungi but the marriage was between both of them fe abasigadde we are background noise she must have her reasons why she left the marriage and also omusajja naye na reasons lwaki yasayininze divorce basayininze simanyi baseparatinze okuseparatingako baseparatinze but they didn't file I don't know okay. Neze bambi, these days I feel bad when couples separate after a short while. Neze benna nkuzayo wali mu buteetegereza. Kasuku, by the way, I believe in cohabiting before marriage. Cohabiting. Beera ko n'omuntu. Myaka 2-3 ogambe nti bannange bw'omusajja ono wansi baakaweta malako. Omuntu beera naye ogambe nti bannange ono omusajja asobola empisa ze. Abakyala tebakyateeka basajja mu ccupa. Omusajja agwana mu ccupa. N'eddogo likola. Ekinayijeeriya omusajja omuteeka mu ccupa. Ati nebuzibuula bwe twafuna kati Kasuku lwaki eccupa tekyakola. Anti oba ologanga n'omulala naye amuloga. Abasajja tugenda kubalalusa. Omu ali Tanzania omulala ali Burundi. Mwena muli ku musajja omu. Kati omu ajja singako munne amaanyi. Kubanga nze ndaba buli muntu kati alina mujjawe edda kyabeeranga kive munnaye musajja okuwala abasajja nga gwe Peter gwe Isaac olina abakazi bana kyali tekisobola kubaawo nga lwaki tekyali tekisoboka kubaawo kati bali babikola bati byabeeranga byankukutu naye kati mu lwatu omusajja obeera Isaac olina abakazi bo basatu ensi yonna ebamanyi edda bantu bali bakwekanga ng'oba biwulira nti yazaala Gindi naye nga n'omukazi okuwulira nti Gindi gye yazaala yayiseeyokko oshegeera but right now oba osula wano nga mujja wasula wali nga kiryokke ebitebe kyali kubasiramu bokka kati gwoba oli wano okola juju onoli naye akola juju kuba mwena mwagala kusigaza musajja ddala omusajja nga alinamu ku ssente kati eddogo terikyayinza kukola omusawo omu aba alina okusingako munne amaanyi naye nga omumaaso we tujjawo abantu tebagenda kuwasa nze nkubuulira mpola mpola we tujja mu maaso gojja kubaawo. Anyway, ebintu si byangu. But regardless, we move. Wetuli. But I'm happy. Toda mufumbo. Kati no, this is your man. You're not going to get married. You're going to be cohabiting until the end. Obusobola ngenda okufuna saagala kuzaala. It is my biggest fear. Saagala kuzaala. So kati nsabira. Kuba saagala kuŋŋamba nti ate njagalayo omwana. Sikyayina magi, sirina ggi lyakuwa musajja yenna. Oba mukkiriza azaale tusigalewo mu relationship. Azaale yeeri? Baba tumuwe mwana ye azaale. Azaale. Mwe musigale wano mu kwegatta. Kati, okay. I'll ask you after here. Yeah. I think we can leave it. You've really given us an insight. Celebrity life is not easy. Yeah, I think they are really easy. On the edge. And also, let me tell you, now we can Isaac, because all of this is such a beautiful girl. Okay, I'm not saying because you are married, but I mean someone who is in the limelight. People come with their own ambitions. Yeah, intentions. Intentions zaabwe. Abeera nga yayagala kwetegereza ono omusajja. Slight mistake oba mawulire. Nza mawulire sikyagatya. Anti kakati golaba gweka gwe you've been there for all these years. Mawulire be mwawukana muba mwawukanye. I tell people Nego chweta abantu fabricating a stories ne kufanana. Yeah, it's okay. As long as someone does not say
you murdered the person, because that's a different story. But these other things, everybody is going through them. So yes, people will talk, then after move on to the next item. Byalavo bizibu. Musajja nti yagamba omukyala yagamba the heart wants what it wants. Nayo omutima gwe kisinga wantinga kyo kisinga sirisa omutima. Yeah, kituufu. Kye kikuwa tup. So me right now, I can only be with a man that loves me. Not the one I love. So this guy loves you. Yeah. Wow. Oh, you know kera kumachanga ulikana kundaba nti if you do, you are afraid to lose me. Wow. Naeze nkubama simu kyenda mu dakiika emu nga tokwata. Yeah, sikyasobola. Value neyongerako value y'amaanyi nnyo. I know. Ate n'abakyala balina okukiyiga. Okubayiza Kasuku mbeera nga mwogera ebintu wano ebibuuzo eby'okuseka obusesi, but tell people. Be with a man that loves you. Oyo agenda ozuka ku makya nga bwanyiiza kaiba naye mukazi wange yanyiize bane bakatira abadde kati you know. Olaba akagoye akalungi ogaye nti bannaye kali beautiful kajja munyumira. Neza mberawo nga nkugamba buli dakiika nsanjangayo sente za ggula ngoye. Enviri zakadi nga tosobola kulaba nti enviri zange ziri mu growth nesituka okumpa ssente. Otosaaga nti bannaye mukyala wange kana akaviiri kanyinza omunyumira ng'otambudde n'ongulirayo kawiigi. What do you mean? I'm not supposed to be there nga nzijukiza omusajja you need to love me, no? Show me. Kati nze nadda ku highest bidder. Era wenfunayo Isaac nga musajja wanjagala nnyo ng'ono abadde ambuzaabuzaamukko nga gw'osooka owummula. Ng'odda kwono. Yes. Wow. Ate kati twazaala dda ate kati tukyalina ekya kye twagala. Tewali. Kati tunoonya ssanyu. Wow. Ate ssanyu lyokka ssente. Kyeva kulimba nti wali ekyayi kinsanyusa. Ssente mu ngalo. Mutyaba. Byebyo. Friday weetegeke, I mean Saturday. Yeah. Tugenda kulya na kunywa. Aleke mukyala oli gwe yali akisinga mu Craig David agenda mutuleeta. Mukyala we. Yoyo weeka. Ogenda muleeta mu Friends of Nalo. Waliyo we atali weeka. Sorry. Mukyala we. Yeah, yo madam. Onojja naye ku Premium Liquor. Are you being beautiful? Onojja naye. Ocho beautiful yansiima. Wandi muleesi. Ajja kuba waabwe. Balinayo okwabya olumbe. Mama God charges man. Anti njagadde nkutegeeze oleme kulowooza nti ajja kubaawo. Baleme kwabya lumbe waabwe. Naye ng'abantu njagala obagambe nti beautiful yansiima. Mukwano gwe yakusiima. Nyabo. Naye gwe akola akatunda ne tuddayo ddi mama. Tulwalyayo kyemisana kimu. Tudda ddi. Mubeere bulungi. Mweraba. Yes. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange